mulokole. Ayo mulokole. Oswali za mulokole. Baba tena musiri bagenda kuzimba galina. Naga nakasimuka badda okali kubina kuli bakawalina. Omukyala Nantonga Anet okuva ezzirizi emitwalo 5. Lwakandali amaaso n'okusoma kangate. Mwami Kyaterekera Peter okuva ku kyalo ky'ezzirizi emitwalo 5. N'olwekyo lisiti esoose okufuluma yakolebwa mu bukyamu. Minisita Sansonyi Okulaba ne ttiimu gye wayisemu. Mukama wange Sansonyi Okulaba. Waliwo pulogulaamu gy'atambuza eya 4 acres esobola okuyamba abantu okukulaakulana. N'abekiseera kyonna ajja kuba ng'asobola okubanjulira neyanza neya. Nayo nkoleyo omulimu kubanga nneme ekkola ewalala Soroti Karamoja nawa. Ngenda kuboogerako obusonga obwo oluvannyuma ndeeta ensonga eno ennene kuba yeekoze eki finance. Amawanga agasinga ate era nze minisita bano bamwamiddeewo abamu ffe nga ffe abakyala abanaku tujjangako ssente twewola mu bubiina buno obusirika obutono mwewolayo emitwalo 3 oba 5 n'abagamba muleete bagenda tutwanguyira batuwanguye ebifo ne tuziwaayo tetwafuna kasente ka parish model. Batusaba emitwalo 10 batwanguyize naye nazo naziwaayo naye sifunanga ssente ate ng'ekibiina kye nazijjamu kati bazinsaba siraba wenzijja. Batusabanga ssente nze banzijjako emitwalo 11 basobole okutwanguyiza tuzifune naye tetuzifunanga ate nga ne gitwazeewola bazitusaba. Okuluteewo yajja n'atubalira ebintuntu tulimu abantu 26 buli muntu yamuggyako emitwalo 48. Kati bwe ngenda obigattagatta byonna n'ebiri ogenda okumanya okugulawo akawunti okukola ki mbigatta nga biri mu mitwalo 6. Leewo okuva kuolwo yagenda kugula mmotoka. Naŋŋamba njagala emitwalo 5 okuyisaawo mu bwamu nakeera n'emitwalo ebubwe okuva mu mwezi ogw'omwenda na buli kati ogw'omwaka oguwedde. Muganziddeewo yanzijjako 12. Leewo yatwala 5. Leewo yatwala 5 bbiri. Muganziddeewo yatwala 8. Mwamiddeewo yakwatibwe kati. Mugenda kulonda omuntu agenda okudda mu kifo kya Leewo. Leewo ava okulya ssebo yammwe. Leewo agende nsaba abantu mwenna CID ng'akyali wano mwenna buli muntu gubajjako ssente buli muntu gubajjako ki njagala akole statement erumiriza Leewo tiyanzijako ki Leewo agenda kukwatibwa nga bw'akwatiddwa. Poliisi kigiyambeko okuzimba fayiro etwalibwe mangu mu kooti Leewo avunaanibwe agenda asavinga ekibonerezo oba buli muntu gwe yajjako ssente azimuddize. Abantu baffe abo bonna abagibwako ssente mu lukujjukujju ba victims abawaayo ssente badde basaba tubeeko we tukuŋŋaanira wali wansi. Bantukoleko kati abasiyayidizi kabajje essaawa eno bakole statements zammwe. Bakubiriza muleme kutiiririra tewabaawo omuntu n'omu akutiisatiisa. Yogera byonna nga bwe byali bibulire ba CIDs abagenda okujja.
buli eyatwala ssente za PDM olina ozikozesa ne zikujja mu bwavu. Bw'onoozitwala n'okolamu ebibyo tugenda kuteeka ku muguwa. Tetulina mpingo zisobola kusiba abantu 100. Tugenda kuddamu tubateeke ku miguwa ng'olw'omusolo luli. N'amakomera g'okugombola tugenda gazzaawo. Semuntegeera bulungi. Ebya PDM si byakusaagiramu. Ffe tugenda kwonona akatabo etuliyoni n'okusoba tugiteeke mu bantu tukyokukola enguudo n'ebirala mulye bunywi mwenge mulye buli tekisoboka. Emiruka kajjaffe mineneko wekanganga omuluka ogumu gwina LCs 2 omuluka omulala gwina LCs 9 kati ng'olaba sente ze baatuweereza emiliyoni 10 sente ntonomu olw'ensonga nti abantu baffe baavu nnyo ate abali mbwetaavu be banje nnyo. Kati baweereza sente miliyoni 10 buli muluka ziyinza obutakola bulungi kutuuka ku bantu baffe kubamalirayo ki ddala. N'olw'ensonga eyo tusaba President Museveni ne executive ye ekintu kino bakitunulire ne Liso George emiruka gyaffe bagyongere ku sente oba oli awo omuluka bagwe miliyoni nga 5 oba akawumbi omuluka. So kati batuwa esente nga ziwera kwa kitegeeza nti abantu bangi tebajja kulekebwawa bali. Abakulembeze ba SACCO okuba nti esente zino tebazigaba nga president bwe yasuubira. Baziwa abo bennyini ate abayina abatasaanye na kwongerwamu yadde. Bano abayina okutandika ne baba nga tebasobola kuzifuna kubanga babasabayo akantu ate nga nako tebakayina. Bano abaafuna sente zino nga bagagga kasa mukitegedde tiyali nsobi. Sente ezo bwe muzifunye za PDM temuzitwala mu mabaala kuzinywamu, temuzigulamu ngoye, temuzanjulamu bakazi. Esente ezo muziteeke mu bizinensi ezo zennyini ze mulowoozezzaako ezigenda okubizaamu amagoba. Enteekateeka eno eya Policy Development Model ewula omuntu akakadde eyambye nnyo nti kati omuntu asobola okulima ennyaanya n'ateekamu ng'akozesezza emitwalo nga 8 oba akakadde ate n'akungulamu akakadde tugeze nga kamu kitundu n'ajjako eziyambirira famire era n'addayo.